nga bwe mubadde mulaba mu mawulire wafuluma reports nti waliwo ARVs oba eddagala lyakawuka ka mukeneya libadde nga basaana nti limalira nga liyingidde mu mmere especially enkoko naye nga National Drug Authority intelligence yaffe tulaga actually eddagala eryo nga eddagala eryo lya gavumenti balibba kuva mu madwaliro ga gavumenti n'abamaliza nga bali fulumiza ebweru w'eggwanga traces ziraga nti eddagala eringi kugenda Southern Sudan ne Congo ensonga lwaki tutaddeko ekwekwe mu ggwanga lyonna tulaba abatambuza n'abatunda eddagala lya gavumenti especially lya ARVs. Syndicate eyo eba nene nnyo. Of course abalitunda aba balitambuza balijja mu malwaliro ga gavumenti kiba kitegeeza abakulira amalwaliro ago oba ne stores bekubagana n'abantu abo ne of course ekyo kireeta ebintu bibiri kubanga nga studies eziraze reports ezifulumye nga zigamba bali mixinga animal feeds tukyabulabe nnyo kubanga residues ezo bwe zimaliriza nga ziyingidde mu mibiri gyaffe ezo za drug resistance risks ezibeerawo okuziwolera but also okudda eddagala lya gavumenti netuguze atukozesa sente z'omusolo oluddamu oyagala tuzisasulire kuva mu abo abalitunda oba bubbi oba obbye ababa b'omusolo gavumenti. Ensonga lwaki gavumenti tuchallenginze oba etwala obuyinza mu National Drug Authority tukwatagana ne poliisi tulaba nti tuteekako ebintu eggwanga lyonna era twakakwata abantu abawera 15 abamu kooti y'abasingisa ebuziba bano betusembye okukwata mu Kampala mu kooti emuwi ku misango mingi okutunda eddagala nga tulina license from National Drug Authority okubeera n'eddagala lya gavumenti mu bukyamu ekyo eno code ekirambulwa bulungi era omusango lwekusinga oyinza okumala 10 mu myaka 10 naye okuba tukulaba nti tukwata ababeera n'eddagala ebya kooti yebikolako Ministry of Justice naye okubiriza abannayuganda kulaba nti funa information kubanga eddagala liva mu community intelligence yaffe tulaga network eva Abantu oba Abantu entungamu ekibuga it's a wider network naye kubanga esente zirimu ne risks okukwata omuntu yennyini liva olina okukwata bulumusa abantu asatu naye tulina intelligence netukwata abatulindinga kubalala olaba nti tutangira si ARVs zokka walimu antimalarials bano twakutebwa basanga ne districts ne laboratory equipment kukyalo mwabadde ne big hospital weighing scale so bingi of course kuba abannayuganda nebasasula omusolo eddagala development partners bebalituwa so balina okulaba nga tulina okufuna accountability yesente zetufuna nezituspending.